Mumasoga mweze Suleiman Sudir Abu Suhaira Chikomeko ndi musajja muna Uganda mpangalire mukono okujja kwaffe wano alhamdulillah twazze oluvannyuma lwa baganda baffe mu lujja luno okutuyita era nga sinaba kwogera ku kigambo ekyo mugenda kukkiriza nsooke mbanjulire baganda bange abasiraamu be twatambudde nabo okuva mu bitundu by'e Kampala eyo okujja mu kifo kino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange Abdul Fattah Matovu nviiridde Kampala eyo kitundu nateetaawo. Inshallah tuzze ku nsonga eno ey'okubeera nga tuteekawo embeera ey'abaganda baffe okubeera nga basinza Allah tabaraka wa taala mu bukakafu okubeera nga asinzibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya amekumani Adam Mugerwa nedira Nkima laba bitaratala yiwaza n'omukadde wange bagambye tuli ba Roba Islamic Uganda akasanga abasinga mugimanyi tuli wano kakasa nti buli kimu kiba live and clear nakubadde nga network eyinza okyankandamu naye kiba tekisobose kati kijasoboka inshallah. Barakallah. Banne abasiraamu bali wano omusajja ono ne banne nsaba Allah abateeke mu baddu baayagala. Amin. Abatazeemu amiina tetubalinaako obusobozi naye waliwo twasomeseza ku ssomero nkukuba naye kati omusajja omukulu sako omusajja mukulu naawe naye tukwatibwa nsaalwa kukyengera Allah kyawadde bantu ba wallahi si byangu omuntu aba n'akabugo kamu mu nnyumba n'akalemera wallahi naagaana kati okulibeera ku njokya banjokya n'akabugo kange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Manya gange bampita Abdul Karim Mulindwa. Bansala wano. Oyagala kutuula osobola. Nzeyi mukati. Bansala wano. Nzeyi waffe. Bamuyita Isa Bubali. Mama waffe bamuyita Hanifa Ketabala. Twagenda ozaalibwa wano twazaalibwa mu Busiraamu tukulira mu Busiraamu naye nga tulina lubaale basanyise naye nga twagenda twazaalibwa mu Busiraamu buli kyonna eky'Obusiraamu badde tukituukiriza okuwa zaka ntadde esaala eswala ttaano naye musenyi wange okusala kwa mulema olw'embeera ya lubaale yabiriwo n'ebintu bye yakoleranga lubaale yali yamusinza amaanyi atava mu bulwadde fe tewali kye tutakoledde lubaale fe lumulaba wano era tewali kyoyinza tulimba kukikwataganye ne lubaale kwedde ensonga ezo nezikamala byonna zemaze emyaka 22 bantu banetaata ne lubaale bano nga basoma tetusiitanye ne lubaale seeka tewali kirikulide lubaale seeka puluti gyanasembe y'okutunda yabadde ya 38 nga tulya lubaale 38 seeka Allah yali yawataasa ebyobugagga era omuntu nga teyeetegese nga tasobola kubifuna ku duniya kuno seeka tetutunze ebintu nga tubonabona ne lubaale tewali seeka nze mba nina gye ntambulidde wamu mu makampala oba mu kibuga abantu abamumanyi basajja basamize bebasinga okumumanya kubanga tewali tafunanga ku sente zaffe binokula nti musiraamu ogamba ki nti bugamba kiti nguga sikyakulaba seeka abasajja batuliddeko sente Allah yali yamuwa twayanikanga emmwanyi osanga wano ensija zonna twanise emmwanyi nankondo tawuni yonna mmwanyi wamuzeeyisa mwebale
naye tumaze emyaka 23 nga nakata situsobola kandi nga tukolera abasajja abo abataka banjulira seeka nga nsooka okuddako emabega nsooka okwebaza taata muzeeyi lwaliwo taata lwenfuse mukwano gwo bulijjo wansala naye nga toli mukwano gwange tatakakwatulire kitange naye nga toli mukwano gwange walemera lubaale taata webale kukkiriza kututikula muguguna kutujja kumuguwa talutuwonyeza lubaale simanyi waliwo ofuse mukwano gwange bulijjo oli kitange naye nga toli mukwano gwange kankupulira amazima kankwatulire nga noonya amagezi nga nakulinda alla akugonze webake walinze ennyumba eyo njokye taata kankwatulire naye nga ndaba nga tusina bwenyeza kugyota nga wooli taata webale nyewale ddala kutugondera kati saawa eno njagala kati saagala kunkwasa omugugu ogugwalibaayo njagala kukwata mu ngalo zange nkwate Kur'ani Karimu njagala kusaba kubanga nkwate ngenda omusabo nfukamira omuditi emasadra njagala nkuninga ndumukkiriza natandika nembonyabonye nebijini mbonabone mu bintukure nyetisa omugugu w'amajini omugugu gwalibaayo njagala mu bintukure abaana bange nabukera luwali ebijini byamuta maaso erudaruwa no ebijini byamuta maaso kumuwonya milioni 14 ku amajini wegali anabakanita amajini nze mbonyabonye baseeka nazimba enyumba yange kusurangamu ebijini biza nibikuba enzigi waggulu abaana wano boogedde nze ndabo nyine buzibu bijja nibikuba enzigi waggulu nibiyingira mu nyumba nga mbera baaniko nibibonyabonya bijja ebizini nibindisa ebibumba nibindisa ki nibikubumbula nibonabona nabyo ate wegana omusawo kanti bakakati gwete tugenda kubikujjaku leeta mbuzi leeta endiga nakawuza endiga musawo nga sisanda wano isitwala mubasawo enkomero kakati gwenda kukomo baseeka muwulirize okwenda kundeeta esawo nakawe nga bandeeta lya musawo ebintu yagala mutukula majini ekintu amajini gambonyabonya amajini nebitambu ninsiza mu maraaro nibitala mu maraaro nimbonabona kati nagala kwebaza seeka nabutaka abasiraamu mwena baze wanu mwena mbebaza mulinya lya Katonda ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seeka namuyimba baseka muna bali wano sade omugero omusawo anyambaza akadiba kekibe agamba nti ekibe kijja kukuuma ate ekibe kira nkyogera baga nti ekibe kikungudde abantu bagenda kugwawo akakitonga kyafa ekitonga kyafa bagamba nti nogenda omusawo laga nti omanyi ojja kwambaza akadiba kendirira endira tirina mukira Katonda yagimu mukira kakatenderaeyo bwekabiro mu kitundu endira wajulirete abantu bagenda kugwawo agenda nete musawo naga ntwerete ekiwugulu mukikaaba kumakya tugundi wakiwulire kyakabe kirete abantu bagenda kufa kugwa kati gona kyambala kyoka kyafa kati sagala nyambala kahirizi sagala nyambala kadiba keki byonna biri mu nyumba mukubireeta bajajja saabigula sijangulanga yabujajja nesobola nti nagula ejembe oba nagula ekijini kiri mu nyumba yaba bajajja saba Katonda antase amajino gandiko ebisarayi bindiko alla bitwala mu nyanja abali abikubireyo alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lero Sheikh Sulaiman Sidute tuwande de gloves kubanga ebimu yagala kukwatako gatulina ne gloves. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Baganda baffe abasiraamu wano tuli mu kitundu kyawa kino tuli Sembabule mu kitundu kye Nankondo nga baganda baffe bana ba family eno batuyise nga baagala okutereeza tawhidi waabwe baagala okutereeza okutya kwabwe Allah tabaraka wa taala abasiraamuke babadde batajja basiraamu naye nga balina bino ebintu nga bino mukiraba kye tulimu ssabo naye nga bagamba kibamaliddeko obuwangazi bwabwe bonna abamu basamidde emyaka 7 abalala bali myaka 3 abalala 25 nga basamira babaliddeko ssente eziwera obukadde 9 okusinziira muzeeyi byagambye nga bwe tubadde wali mu darsu muzeeyi omuvubuka mutabani agambye atunze ebibanja atunze ploti 3 mu meka ba 3 gambye gyasembye okutunda ebadde ya 3 naye nga
basakirira bino basakirira Lubaale, basakirira essabo Lubaale abasaba kino nga bwe mbiraba n'abasaba entuula n'abasaba amafumu n'abagamba mufumbe emmere terimu munnyo ate bwe bagimala nti muleete erimu omunnyo. Kati eddiini yonna kasita osiraamuka bino nga bwe mulaba byonna byonna obusiraamu bino obivaako n'otongoza Allah tabaraka wa taala. Bino byonna era kyekituleese okujja tubayambako okubeera nga amakata ne tubasiramula babeere basiramukire Allah waabwe tabaraka wa taala. Bino byonna ebiri eno bintu bya eddiini zanyina zajja kulwanyisa bino ebyokusinza ebitali Allah, ebyokusamira Lubaale, okumala abalongo, okutereka obulira bw'abaana. Bino byonna olwaleero tuzze tubayambe ku baganda baffe bano okubeera nga bajjako essabo lino, babeere nga baawula Allah tabaraka wa taala omu yekka. Okiraba bino byonna Lubaale abadde abibasaba n'abasaba bino byonna kubatiisatiisa. Nolwekyo buli muntu yenna akyali eyo ng'alowooza mu kusamira ng'ate bw'asaala tumutegeeza obusiraamu bw'alina si butuufu. Nolwekyo ebintu bino tubikola nga waliwo security twagiyise baganda baffe ne tusaba obukuumi bwa security kuba bannannyini maka be baasabye. Waliwo abadde ne bakomplaini nga bagamba mwe lwaki mugenda ne mwokya ebintu by'abantu. Abantu bano ne batuyita nga bakooye ebintu bino, era tubula tubasaba ebbaluwa ya poliisi bagiina, ERC bagiina. Ebintu bino bijjibwe emitima gy'abantu abati basinze Allah tabaraka wa taala. Tubula tusooka basomesa omutima gunywere, then bino tusobola bitya ng'omaze okubeera nti omutima gwo gunywedde. Ffe tumanyi nti bino tebitta, Allah tabaraka wa taala yatta. Nolwekyo tugenda bifulumya wabweru abo byonna, tubeere nga tubyokya, tubeere nga baganda baffe tubaleka bateredde tebalina bugumu bwonna. Naam, barakallahu basi tufulume wabweru inshallah, tufulumye ebintu bino tubiteeke wali mu luggya, tubeere nga tubyokya. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira walhamdulillahi rabbil alamin. Abalungi live eno ngenda soka njiddeko awali emigolola kyonna nga bwekirala awundi yakino Allahu akbar. Wallahi banga sina ne wena samira isiyo nane wena siwa mazima gasigala n'okusinzibwa bino katemba bino Allah ya bitonda byonna byolaba gana magoga bile bibajina nepogo ya huyo yali wa muzeyi wa kuya temwocha bogo ya wa muzeyi oyachasoboka okukozesebwa wallahi ge mazima bino Lubaale olaba shaytani zagala bintu bikyafu ndozolaba byonna essabo libeera mu bintu bikyamu webityo kyafu kuli basiraamu alisilamu nadhifa obusiraamu buyonjo leeta emaali ekwate omuliro wano. Allahu akbar. Akati amayembe galiwa Lubaale aliwa musuratu Qasasi Allah agenda kugamba abantu buli omu agende biti yasinza bigendamuko ya Rabbi babulako biliwa ya Rabbi abamali bagenzolo Allahu akbar. Allahu akbar. Register ya Burundi. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bali dilo sabo abebitiwa.
yesabo muzeeyi n'abaana bawadde agati mulijjeewo bannange ffe tusiramu. Allahu akbar, Allahu akbar. Temulaba kitemwatema wano kyekiggwa mwali mwegolaba akitema naye lubaale taliwo mutaasa bwatyo lubaale bwakola lubaale tasobola kuyambakasajja mu nyangazi zaako emisinde abanga munyekera abanga lubaale mugere. Allahu akbar. alimu munda jangu tuletule ekibiriiti ebyo tebinaggwayo bana bakolesa bana Allahu akbar. Oyo dokita Allah munyeze ya Rabbi, Allah tuwa seka ne wansi wayoko wansi seka wako ne wansi Allah tuwa ya Rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Yes, yes. Kola kone neno wansobe. Lubaale. Chimete tukola wano chikotya. Omuntu ayindugamba. Lubaale eberambe. Tebajotya. Naffe tumanyi kikotya naye kikotya bikozesebwa. Bikozesebwa. Aparatase tulina zijjawo. Lubaale alazeewa bikozesebwa. Webite bigenda okubula ku bantu mu maaso ga Allah. Webite bibula ku bantu mu kaseera k'okufa. Mu kaseera k'amabanja, mu kaseera k'ekkomera ogenda wekka. Lubaale tagenda. Lubaale tagenda. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. La ilaha. Sufyani ekyeta ekibiriiti baba edduka eryo okumpi oli adduka eyo mwesendode ino yali adduka edduka bakuse tulete ekibiriiti ogenda olete ekibiriiti era waliwo yakinona yageze tekibiriiti oyakomawo amubalike ngaveeko bwe nagambye okumpita amaaso nja kukwatiramu bakimusome petroli ajja kukwata akooke ejja kulwawo geyakatofayo sebo deno eteno kamera sebo eteno kamera nawe Allahu akbar. Ebadde bikozesebwa mu kusinza lubaale bikumiddwako omuliro. Tulisemba bule tubabulidde ebintu tulisemba bule abange asimiro beesi ebadde ekozesebwa kumusalamu wetwale semba bule gye tubawulira ebintu. Allahu akbar. Benne mulaba wano ebadde mu ssabo eryo bibadde mu ssabo eryo bikumiddwako omuliro. Lubaale ye yadduse dda. Kino kiggwa bannange, ekyo kiggwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.
bino ebadde bikozesebwa bino mu kusamira mu bana abalongo kuba amasabo gonna gabaamu abalongo abalalo baali mukulu nnyo naye wallahi byonna bikutta omuliro bisaanyeewo. Eyo mesaji nnene nnyo eri omusiraamu yenna yadde toli musiraamu naye ng'oyagala obulamu bwo obwagaliza obulungi. Bino ebintu wandibadde mubivaako, wandibadde mubyawukanako, wandibadde mubikyawa, si bituufu. Omutuufu gwolina okuwa obudde, gwolina okuwa omukwano, gwolina okusinza nga teweekaanya gye Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar lillahi alhamdu, Allahu akbar lillahi alhamdu, Allahu akbar lillahi alhamdu. Allah ene nkuuka jamaata alkhair, amasabo gali mu kumenyebwa. Allah subhanahu wa ta'ala asinzibwe yekka oyokola banyeenya atereza apalata seziberenga zijja zisaanewo. Lubaale mwabadde atawaniza abasiraamu ye Dr. Adam Senjala wamu n'ettiimu y'abasiraamu bonna bemunaba wano wallahi emitima gyabwe misanyufu nnyo. Oyo muganda waffe ey'okubakolejje banne nti banne tujjewo ebintu bino kuno gumulengera mu kkooti ya Bulaka emuzeeyi abadde nannyini ebintu bino era ne muganda waabwe oyo gumulengera mu saati ya bbulu oyo yomukubaga nti banne tujjewo ebintu bino. Musobolera ddala mu famire yammwe okuva ku bintu bino nosigala ng'oli mulamu, nosigala ng'oli musiraamu, nosigala nga weeyagala. Eyo mentalite eri mu bwongo egamba nti wennaabikola bwe nti nga binkola bwe biti tebina tebiyinza kukola. Essaawa zino tusaanyaawo ebintu byabyo. Lubaala abadde afudde muno ng'abatawaanya kati aliwa? Lubaala aliwa? Allah waalumba, Allah waalumba. Allahu akbar. Ani ayinza okusigalawo nga Allah alumbye? Ani ayinza okusigalawo nga Allah alumbye? Rabbul alamin. Allahu akbar. O Sheikh Abbas kati Sheikh Abbas aseesaamu. Sheikh Abbas aseesaamu. Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahi ndagiba batumye ejjawono nga tugikola. Ebibira byawono byo tubikola. Allahu akbar. Bisanyeewo simanyi nagenda kijja mitwemeka agikaseemu ey'embalabe media mitwetaano naye giiriddemu muno si embalabe eyo ate ne kuyembalabe Seka ende kuyembalabe waliwo wa kamera Seka yombu ya wamala eyo nagula omuzinga mule emizinga seka giri eyo waggulu ngo ondeeta buuki bwenteeko ombu ya wamala eyo obuuki buno bwenjuki ndanywa buuki seka wamala وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Seka Sudiro seka wano twabasengulawo embuga ya wamala yino wano waliwo embuga ya wamala seka genda kuna wano Joko jombu ya Sufyani embuga ogande oleta bushi ya wamala twalitanga buuki butwalibwanywa embuga ya wamala ye wamala anywa ki mubisi gwa njuki embuga ya wamala tigikumyeko omuliro embuga ya wamala naye yine okutta omuliro Allah alunge Allah walumba wallahi wabona nakutabiya embuga ya wamala yine okutta omuliro seka njala nakulaga nawala otwafirwa akategekera unyabingi naam yetulage wonna wagenda kukwata omuliro wasaanewo. Oyo ye Allah rabbul alamin. Babadde nga bambi basaalanga babirina nga si basiraamu nga kibalumiriza ne bagamba nedda olaba engeri gye babizimba bazimba obuwangu uyaye lubaala abasiruwaza lubaala abalimba abantu seka waliwo ddungu tetumusengulawo ate mbutu ayagala tumuzimbire wali tumubuuza ayagala kumuzimbira nju tusikirine talese sente ddungu yali apaakinga onosa emigololo gyogirabe waliwo ddungu seka
Ne mumusengulawo. Tumusengulawo tumuziza wali ngenda kulaga ole twatekanya bidi wali twamuzimbira awo. Ne yali mbuga ya ddungu. Ede kiso. Ine emiwanyi. Ojja kujja mu kisigule gino. Akutaka. Abali bakiramu. Kabera mukiramu. Kati bubaka tubowerezo omuntu yenna ine ebintu bino ate nga yeeyita mukiramu. Bubaka bwempeereza omuntu yenna asaba naam. Ayiteseka Ssenjala Adamu kubanga yabikolako kwetola Uganda yonna. Nawe kati obisobola. Yasobola okukola. Nawe kati obisobola. Naam. Aha. Kati ow'amagezi si abantu balina ebintu bino mu mayumba. Baw'amagezi balina kukola batya okubeera abasiraamu. Balina kudda eri obusiraamu era bayita abantu abatuufu abasobola okubikola ki okubirwanisa. Masha Allah. Allahu akbar. Oyo akutte ejjambiya tasawa wakusimba bitooke asaawa mbuga ya lubaale eveewo. Mbuga ya lubaale eveewo. Allahu akbar. Dokita omuliro guli tegukwata. Embuga ya gundi yatutwalira ssente eriwa tulage naye eweddewo kyekatulese yara wanoseka utwatelekeranganya bingi gumu bagutemye mbuye eri bbali maawe wanoseka twagula essubi lyantonde sayi twagijjawo obusubi situbutegeera nga tugiterekera wano mbuweebeera seeka lwekolayo emigole mbuye eri yeyina kubeera bbali mbuye mukulu kati kambuuzeemu zino empanyi zemusimba zino eno mbuga yali mbuga yali wano seeka fe tulaba mpanyi mwemulaba mbuga embuga seeka fe twabisimbanga era tuli mukunu Allah yebale basiramula Allah nga abataasiza ya rabbi twakutulira akakadde kamu n'ekitundu awo engatto zino nga musimba bino natusimba ebyo seeka inna lillahi wa inna kamu kitundu oluwanyi olwo akakadde kamu kunya bingi seeka kafiira awo Allahu akbar empanyi kibasaba mujje muzisiguleyo kateme okwate jambio kateme Allah mujja kusigulirayo ddala twagala busigalewo nsaba Allah atusiramu na rabbi yiri wali muzeyi we yali abawo ekifo nga twagizimba n'egizimba masjid wali nekuzimbya omuzikiti ono nekutekesawe twalondebya ntiisa abantu nakwatisa kwenedagano nazikolera weziri mubusiraamu ebanga tinakyakirina Allah yebale mumushiramula Allah nga amwagadde Allah nga abagadde nnyo ya rabbi wallahi bagatirimu wateganya kigatukolera esabuligenda kusaka ya rabbi mweziri zijju yakabbaako ziteeka mukabbo dokita sente zigwa bannange nakuba 10 ya rabbi bana teri dola yadde ne Allah akbar abalamu abadde baavu nnyo bano Allahu akbar sekanya omusana mungi ensawo y'omunyu bagijjemu ensawo y'omunyu ano be balongo baabo seeka wekibbo oteekemu esente zino bebo mulongo omuyo oyo amatu babasaba muzikiti gweno tugenda kulekera sente zibadde muno nga tezikola mirimu gyazo nga zigenda zikola emirimu gyazo bagende bafumbise Allah bannayo ne kasasira abeera mu ssabo alina n'eddiini z'abantu ate akasaale buli muntu abana tabeera musiraamu newabanga asaala newabanga asiiba newabanga akola hijja bino musiraamu tabeera nabyo ate tebiina maanyi na mikwano obusente bwe bateekamu
10, 5, 12 family eno banange Islamu se yombaka na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nikatade umula sawa wa mata umula akolo mulimu wala tandika sawa ko bitwali Doctor jandi sembedeke no bigena ko atate mali eno ne kedua jandi sembedeke bijja kasuka ko ene bwejja ani tugenda kimenya ndagera amabati kati nga mujemu nyumba kaino eyo mali kasabo kende nyumba nyumba tena kubao okujja ne buddamu ne yawe kese omali Allah wa rumatiya yuzakulira lwala bantenga atula mu byasanyewo dda wallahi kati ne dalirudda wa jayambe ng'ennyumba yesaanawo ennyondo gye mulengera eyo bagenda kuba ssabo agamba kona buloka kigwe wansi mabati ekigwe wansi genda saidi eri omuliro tegukukwata genda saidi eri emanju soka tujemu olugi terulina amakulu yafi enzikiza yaffe kyekikulu kona kubaha olugi kubakona buloka zigwemu kijjaggwa wasoma kona mumulekako nebyo nabijjagwa taata tewali kyatakoledde Lubaale tewali kyetutakoledde Lubaale embuzi tuzisaze ku byalo tuzimazeewo enkoko tuzisaze ku byalo tuzimazeewo enkoko za Lujumba embuzi za Bitanga embuzi enzirugavu tolina kyoyinza tulimba ku kikwataganye ne Lubaale taliimu mazima Lubaale mulimba ate talina kalungi taata oyo ffe ebbanga lyetumaze mu Lubaale tetulyangako wadde nusu 2 kati tuzije mu Lubaale oba taata agenza okusamira tetufunayo nusu 2 oba siringi 5 wabula okufulumya twalwaza taata oyo nga Lubaale atwefuumye essaawa eno wenjogerera tuli mu bukadde 35 twatandika okujjanjaba taata Lubaale tamatira abatuma kino ne mukireeta olukireeta nti nedda ate muleete kino muleete ekitimba kyange ezimandwa zoolaba nnyingi ate buli mandwa eba eyagala kugitereeza mu butuufu bwayo ojja kusanga nga waliwo gye bayita ddungu ng'eyagala fumu oba wakalireeta nti muleete gundi yange gye bakubanga bayigga oba wakagituusaawo Mukasa n'avaayo nti nze ndi wa Nnyanja njagala lyato oba wakalituusaawo nedde lyoleese likyalo n'endala nayo neevaayo nti nze njagala fumu oba wakalireeta ng'olituusizaawo mu eryo lya mizimu siyagala jjukira ebintu ebyo tubijja wala ate bya bbeeyi oba wakagireeta nti nze okunyingiza mu nnyumba yaffe eya Lubaale mulina osala embuzi musalireko n'enkoko ate mmwe temusobola byeyingiriza mulina okuleeta omusawo Muganda anabiyingiza ayagala kamu kitundu ogateko transport banaife tubonyebonye ne Lubaale kino ekintu ogenda okikola kyamaze tutuuka wano na bumalirivu so n'abasiraamu abalala bali wano n'abantu abalala eyo tubeegayiridde bwe muliraba ekituufu nammwe muli siraamu tusazeewo tufe nga tuli basiraamu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Fukubali twatandika ekintu ekyo twebuuziza ku b'eŋŋanda tetubaga bannange bakole tunya bannange ebintu ebyo temugeza by'amaanyi bigenda batta temugeza ebintu ebyo abantu tebalina kuyigirizibwa ssenga ebintu ebyo tebirina maanyi ebintu ebyo biyimiridde ku bufere ku bulimba biyimiridde ku kitiisatiisa kino kyembagamba omusota gwatuluma ku bife nnyini abalina Lubaale ffe tubabuulira singa badde muntu mulala wandigambye talimba naye ffe abalina Lubaale mu butuufu bw'okubeera naye Lubaale tetutandise naye juuzi tuli mu myaka nze ndi myaka 3 muzeeyi wange ali myaka 67 azze yetegereza kye bayita Lubaale tewali kakodiyo kogenda kujja nako nga tetukamanya okuwanga amayembe okukola buli kimu kyonna tukimanyi
naye twagenza olaba okugenda mu maaso ga Mukama Katonda nga twamugattako ekintu ekirala ne tusalawo tufe nga tuli basiraamu. Allahu akbar. Allahu akbar. Neewuunya tate engeri gye Allah gyamugezesa n'agamba baana bange buli kimu kikoze sina kitakoze kago tumutadde omwo mu nnyumba abantu batusooka abaana basajja baleka b'amajini tusituyira kitwali tulese wano nga kikwatagana n'ejjini buli kimu tera tukoya lubaale seeka lubaale we natira lubaale ne zimalamu amaanyi naye ndaba nga tezirina mugaso mu duniya. Ebadde kugamba mumufumbire emmere amuteekamu omunnyo omuwala okujjula ate omunnyo saagala munnyo omufumbe mutateekamu munnyo ngateekana ate nga temwataddemu munnyo seeka wulira kaliye kwoyo nakuleeta kino kyamwategedde nti kati enimandwa ddungu kye adize ndi muyizi ngenda kuyigga ekiki kituula seeka nga nina okugenda mu tawuni nengula ekituula ekipya ate nzijempanyise n'abaana abayizi bweyagala kino ekimaze okukwata ku nsolo nankitendeta nteekaawo nga taata ateekaawo nti jagala akatimba akakwata obumyu seeka tekafunika kali enkola enkadde bakubuna obupya obunako tekafunika seeka taata wuyo akubulire banyabana n'amadiini mbonabona neyo baali ogenda mu basaka kati baseeka la ilaha illallah muhammad nakatuuka mu masabo 7 bwetuuka nga bangamba ejjiini ebitambo banteeka mu bitambo bunyabunya nnyo ntunze ebibanja byange bwejjako kyandika mwanyi mbonyabunya nnyo nakati mugwanyi nizemu ekanzu abasawudi bansala abakiikino wanu nibasalawo abakiikino wanu nibasalawo niyo ekibyabaki abasana bangamba kakati omanyi nti baali wamwe leeta kino bwenagenda kutereera nti ekyokuteresa abaali biitira mu lubaale abaana byogedde nimbireeta naye nga wala ejjiini yinkozesa kakati mukifo kino mukifana kati yesekolesa Allah muntaase mugongo wala ebijiini ebikazi bija ninyebakana byo nibinkozesa la ilaha illallah njagala kati kusaawa eno njagala kati saagala kunkwasa omugongo gwa lubaale njagala kukwata mu ngalo zange nkwate Qur'ani yawa bajajja sawa Katonda antaase amajino gandiko ebisala ebindiko Allah bitwala mu nyanja abali akubireeri alhamdulillah birala nesuna biweka no muntaase mfeni ngombo salamu wakati mbafa mwifira musawo mbaswara numurambo kwanza kuswara mwifira muzijiti la ilaha illa Allah abasalamu nabankunganya bulungi naye mwifira musabo bakudduka banziruka naye kakati yene nkomero yakomera syade sigenda musabo sigenda ki saba Katonda nyambe mbe mugumu anyweze bino bintu mukifo bitambana nakati mvura bijja kuvaamu shali nisa kura kakati mwangu nkaba kukasini nkunguzi umusajja kuri umusajja ku mulimo omukulu njala kuba basajja mami zino ze sente sente z'abalo sente zaffe bannange siza alubale sente za government zinalika sente za zikawo alwa musiramu na kunye ne wakamera katuzifune fa abakonye alwa tembazo mwera ono mbazi Genda bawa biginira wa kamera tuziridde kama soko wewe jamu kwa sente seka tuzirie Allahumma amin mwalimu bazifumira mfungizo ashimwe Dubai atuya kwenda kande kakumenya masabo mpaka mpaka banange omuntu anje patino lyononeka mutakija kulema fi Qur'ani ya feje twejjanja bisafiri tuloga fe tuli ku dini ya Buarabu era bantu balanga tuchunya bino mwe namwe muri ku byabuwango bya Buarabu senge dini yali yabuwanga bya Buarabu Nabi Muhammad bali bamugamba ati ma sami'na bi hadha fi millati al-akhirah Muhammad byo tubiwulirangako
aya eri mu Qur'an nga Allah ganti wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi abana nadu bebakula ngati mujiri Allah neryo mbaka byasizza bamudanga muri bamugamba fe bikyatumalira byo tusanzeko ne bajjajja baffe kitegeza Muhammad bi yaleta bilala neryo buwanga bya Barabu byali bishi byali bilala chobula abagananga wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi abana babagamba mugomere Allah bagata fe tukyagoberera bibatusangako ne batata baffe olekyo omuganda afono ne muganda afanye Sufyan abasajja abo saba Allah abateekeko obukuumi bwe ebintu byonna bibafiiriddwa mukadde waabwe byafiiriddwa mu makuba amakyamu saba Allah bibaddize mu bulungi sewe naawe nsaba okomeko wano ne mukadde waffe ajje ayimirire wano abasajja bano kye bakoze mukadde waffe yeenunudde Sufyan yagedde ekigambo ekino kibadde kikulu nnyo eri taata ono Sufyan agambye ti taata wange obadde taata wange nga gonzaala naye tobadde mukwano gwange okiwudde ekigambo Ibrahimu alayhi salatu wassalam ekyo kiyafiirangako ku taata we ya abati inni qad jaani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya tata wange ninako irimu enzijidde gwe jotomanyi ngoberera nga awulira afa olwa tata wo kuba tanaba kutereera tanaba kusiramuka aganye alimedde kusamira ayati meka Ibrahimu nga neye kutuusa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama olunaku lweyakola taata we omuto ngamugamba ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah yawm al-qiyamah yamugamba taata tola shahada ekigambo ekyo bono kireeta ebisigadde wa Allah ngenda kuwoleza taata we yagara namugamba huwa ala millati Abdul Muttalib asazeewo kafiri kunkola yabajjajjabe nabbi nagala astaghfiranna laka ngenda kusigala nga nsaba Allah kusonyiwa malamu unha anka ebbanga linamala nga sinnaganibwa Allah yamuddamu namugamba nti ma kana linnabiy walladhina amanu ay yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأوحد إبراهيم بيتجي أنت تاتوي ملبي الله تبرأ منه نامو يسامبا نامو أوكناكو نامو تاتي بياغي ناوي بيوت kati omwana no Sufyan kyabadde yogere yimukadde wekigambo kikulu naga taata obadde onzaala naye tobadde mukwano gwa era twebaza Allah agonzezza omutima gwa mukadde waffe ono saba Allah anyweze mukadde waffe ono amuggirewo ebizibu byonna amutaase endwadde zonna amuseeko obukuumi bwonna afuuke ekyokulabirako ekirungi eri abasiraamu saba Allah tabaraka wa taala mukadde ono byafiiriddwa bimuddize tumusaba Allah jalla wala amulage essanyu ku nsi ne ku nkomerero saba Allah aleme kumugezesa nabigezo byatayinza kusobola tumusaba Allah subhanahu wa taala amuteekeko obukumbi waggulu ne wansi ne mu maaso ne mabega saba Allah tabaraka wa taala abeere nga akulongosezza zadde eddungi akuwa abaana bano babeere bannaddiini baveemu abantu abalungi bafuuke emikwano gya Allah saba Allah subhanahu wa taala amakagano abeere nga agafuula amakaga na tawhid saba Allah jalla wala obusiraamu bw'okukitundu kuno Allah nga bubunywezeza tawhid okuva mu makagano Allah abukulaakulanye saba Allah subhanahu wa taala n'abakyalimu olushiriku lwonna abatukuze balabire ku bano saba Allah tabaraka wa taala balabire bafuula kigezo oluvannyuma lw'okubeera nga bakkiriza olwekyo baganda bange mwenna musabire ku bantu bano abantu bano kye bakoze basahaba basiramukanga ne bafuna ebizibu tetutegeeza nti omuntu bw'asuula lubaale bw'asuula amajini bw'asuula shayatini nti ye taafuna ebizibu ebizibu bijja Allah atugezesa ayongera tukenenula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenyine bamuloga Labidul Asam yamuloga Allah nassesula ezisembayo nga zetwejjanja nazo buli omwazi manyi omusiraamu ali wano bwogezesebwa n'ebigezo nga nabbi bweyagezesebwa yejjanjaba era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagwa wansi n'atuuka okuba eddogo lyammalako ebbanga ddene
ngati nabbi wa Allah paka Allah yasitika bamalayika babiri emu nejja nebera ku emitwetwe emirala nebera emirala namiro nga nabbi yebase eri emirala namiro nebuuza eri maaso nti ma balu rajul awa ma sha'anu rajul ma waja rajul omusajja kiki ekimu abadde kibulwadde ki nemuga rajul mas'ud musajja bakola ki bamuloga nebuuza man sahirahu ani yamuloga naka labidu bunasa labidi yali musajja mu Yudaya naye muzabi kibi yamulogesa nti kisanirizo kyaki kiyasanirizanga neki n'ebitu n'omukubuviri kiyali Nabbi sallama okukkakana Allah namuyigiriza essura ezo bw'ozigatta zirina ndoza ayati 11 nga buli aya gyasoma ekifundikwa kisumuluka buli aya gyasoma ekifundikwa kisumuluka falaki n'ennaasi zisomere mmazzi Abi Sa'id al-Khudri twalisoma jjo kitabu tawhid bali batambule basingana omusajja nga alumiddwa ekiwuka ekyobusagwa ng'omusajja agenda kufa ne babuuza basahaba Nabbi muyinayo kuddagala ne bagaa nti ffe tusobola ne bajja ne bamusomera suratul Fatiha naawona ne babawa n'akabuzi bwe batuuke wali Nabbi ne bamuuza kino kyetwakoze gyeki Nabbi laga nti wama adraka annaha ruqya onootegeera otya nti kyewakoze ruqya yennyini al-Fatiha yokka ewonya omuntu olw'obuyinza bwa Allah olw'obugumu ng'ono bwayosezza nakanti ebyo tebiina maanyi tebiina amaanyi ago gokka sheyatuyinza agaye olaba ekidomola amayembe agabadde gazira n'okuba ekidomola gadduka kati bwe gaba gadduka ekidomola ate Qur'ani ayatul kursi temugimanyi gisome buli kumacha akawungezi amajini gadduka ekidomola ng'oli akubye ne bwayasimula olyo gasobola okudduka ne gaddabuzi tabazi kutubaji tumanyi kikiriwo tubaji tulise akati gwe uwangalie mu ebyo ebyokankana okutyati ebyo amayembe gadduka olutalo bwe lwali mundu bwe zavuga gegasooka okudduka galaba bateredde gakomawo ne gali tiisa botompe ndiga botompe godi botompe ndiga ekiremba amayembe gwe ne gatiisa ekoko yalujumba gatiisa mulamu ateredde ayekoledde sente ze lwali gasooka kunoonyeza sente ne galuka gajja luvannyuma kutiisa otunde ebibanja nolwekyo baganda bange bano twabagayi tugenda kujja ebintu ekiggwa tukisaanyeewo era tubagaa twagala ne security sitwagala kujja tulinayo omusajja omusamize abeereyo n'alokompoka n'ebigambo bye ayosha amasabo g'abantu ayosha lubaale w'abantu twabagayi ne security weera security eri abasirikale mubalaba ffe twabagayi tubagalawo twagala n'ebbaluwa yero si twagala n'ebbaluwa ya poliisi tukone esabo ne lubaale yeeraliikira agati banne abatabuligi bankonye bannange tusaba Allah lubaale aleme komawo wano aleme kuddamu kutigomya baana bano Allah abafuule nga balina emikisa mu bulamu bwabwe abawa obugagga obulungi baleme kufuuka fitnatun lilladhina kafaru saba Allah tabaraka wa taala tuseko obukuumi bwe saba Allah atutenga tuli bakkiriza saba Allah tuwe jana firdaus ala saba Allah tabaraka wa taala tase obunanfuusi atase obukaafu atase riba atase shiriki سبا تبارك وتعالى تتنى تجيبك كذا بنا مدار ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اغفر جميع موتانا وموتى المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تردنا خائبين ربنا لا تردنا خائبين ربنا لا تردنا خائبين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.